Ndina omuntu alumbibwa ebintuntu ng'olumbibwa ebintuntu bikuliko mu bulamu bwo tolina mirembe. Oba weebase weebaka ologoota n'emisota gikuluma, ente zikugoba, weebaka bakuziika, olota bakuziika, olota ebintuntu ebitategeerekeka, waamuka ekiro n'oleekaana, bakusanga ku luggi ng'ogenda. Kwegamba mu bulamu bwo oyina embeera ekuliko naye nga naye togitegeere, embeera ey'amasitaani, embeera y'amajinni nga gatambulira ku ggwe nga ggwe ge gaafuula ennyumba yaago. Mukwano njogera naawe omuntu ng'oli ebyo by'okola tebitambula, buli kyokola kifa, buli kyokola kifa. Oyina omulimu naye buli kaseera oba okyusa ekifo. Wano kanveewo si watereevu, nodde wala, wano kanveewo si watereevu. Abadde wano ng'olina kapito wa miliyoni 5, ogenda okusenguka okudda wali osigaza kapito wa miliyoni ezo 3. Kitegeeza miliyoni 2 zikoze eki? Zifudde. Awo oba okolerera kudda mabega so si kudda mu maaso. N'ogenda ng'osenguka bw'otyo paka. Ogenda osenguka bw'otyo paka ne by'otunda we bikutama ne weetama n'ogamba kati kanzire ewaka mbeere awo ntuule. Njogera naawe nga ggwe obulamu bwo bwakusobera. Buli kaseera obeera oba ndoga, bakola kino, bakola kiri. Otambudde ogenze ku basawo abaawa n'abaawa balidde ssente zo. Oli ogenda omukaabira ndi siina wadde 10, ssente zange zifa zikola ki? Ate naye ng'akusaba mitwalo 5 za kujjanjaba. Mukwano njogera naawe ng'embeera yo yakuyitirirako, gwe njogera naawe. Ndeese eddagala lino eddagala si lya basawo baganda. Ddagala si lya kuloga, ddagala si bbi, wabula ddagala lya kwetukuza ggwe ng'omuntu. Ndeese akabaani kaneeno ndowooza mukalaba, katabule n'obubaani obw'ebika eby'enjawulo. Nti bw'oba okakutte n'okanyookereza mu nnyumba ekitegeeza temuli wadde ekizimuzimu ekikyamu, tewali ddagala 2 lisigalamu. Byonna obeera okoze eki? Oligobye. Bw'okakwata n'okanyookereza ku mulimu gwo tewali kisigalawo. Ne waba nga baalikuleetedde ku makya, kwata gw'onyookeza ku mulimu gwo. Akabaani kaneeno kabeera buli wamu, kabeera mu makyaki, kabeera mu mizikiti, kabeera buli wamu. Ekiraga nti nno si kaaki ka kirogo. Si bino bintu nti nno bikwatagana naki? Then waliwo kaneeno akalagala, okalaba wano ka mazzi. Abasinga babawa ebidagala n'obitwala ku mulimu, tolina ngeri gy'ogenda bikola, tolina ngeri gy'ogenda kukola ki? Lino eddagala likola ku mulimu, likola n'ewaka. Kusimbulawo bikyamu biri waka, kusimbulawo bikyamu biriwa ku mulimu. Tokola buli kaseera bakusiraanya banno, bakuleetera omudagala, bakola kino bakola kiri, tebakwagaliza. Lino eddagala ligenda okuyamba. Olikola otya? Nja kukulagirira engeri gy'okolamu eddagala lino eno singa onooba okoze eki? Olyetaaze. Tutambulira mu nsi ey'okunyigirizibwa, naye ng'okunyigiriza okwo kuva ku bantu bannaffe, tekuva walala wonna. Kati mu ekyo tuba tulina okwefaako, okwerwanako, okulaba ng'embeera embi tekunyigiriza, kubanga ne Katonda ayamba yeeyambye. Lino eddagala lino lyolaba lyonna ddagala lya Kiwarabu. Ddagala lya Kiwarabu. Era enzijanjaba eno ya Kiwarabu. So si nzijanjaba yagenda kunoga ali seresi yaki, eno enzijanjaba ya Kiwarabu. Nze okujjanjaba mu ngeri eyo yonna nzijanjabisa lino eddagala. Then waliwo kano akawoowo, gwe wenna ayina amajinni, ayina ebizimuzimu, ebizimu bikukuba n'obweri. Kano akawoowo kano okalaba kawunya, ebintu tebikolagana na bintu biwunya nnyo. Era wali ekiwunya kadduka buddusi, okakwata bukwasi n'osiiga w'ogenda okusula, n'osiigako ne ku mubiri gwo ne weebaka, ne woba ogenda kutambula ne weesiiga. Kano kagoba buli kikyamu kyonna, ne woba otambula n'obaako by'obuuka nga weekubye kaneeno akantu, tekigenda kukwata, tekigenda kuyingira. Njagala weefe okalaba katini nnyo weekati, naye kayina amaanyi. Kakola gwe by'otasuubira. Bingi nnyo bye kakola bye sisobola kunnyonnyola neeno
mu video naye manya bw'oba okakozesa oba okeekuumisa oyina omukuumi asinga ate ng'atambulira wamu naki ne Allah subhanahu wa ta'ala. Lino eddagala ndibalazeeko. Then tulinawo na lino muliraba gano mazzi ga lukuya. Lukuya mumanyi lukuya akola ebintu bingi nnyo, sijja kumwogerera nnyo kubanga abasinga mukola ki mumumanyi. Amazzi ga kunywa, mazzi ga kunaabako, n'onywa n'onaabako, n'onywa n'onaabako. Buli kirwadde ekiri mu mubiri mukwano gwange kifuluma, tewali kisigala ng'okozeseza lukuya ono. Kati eno package eno bw'onoogitwala ne weekolako, nkulayirira mukwano gwange togenda sigala kyekimu, ogenda kulaba enjawulo ku mubiri gwo ng'owulira wutolokose, oyina ebintu ebikuvuddemu gwe byobadde tukola ki tomanyi, ng'olina empewuka gy'okuseemu ekiraga nti nno obaddeko emyoyo emikyamu, obaddeko emyoyo egikulondoola nga tekikwagaliza kubeera bulungi, tekikwagaliza kubaako kyotuukako. Lino eddagala ne oba olina kyogobako, lino eddagala n'olikozesa likuyamba, likola ku buli kintu gwe kyomanyi nti nno kino kikyamu, likikolako. Lino eddagala olinywa ogenda kwebaka, w'olinywera tovaawo. Demon Mutrada w'olinywera tovaawo, manya nti w'oba osula paka kuki kumakya. Lino limalamu amaanyi naye oba owona oba otereera. Lino eddagala kati gwe likozese munnanga ali eyo, olabe embeera yo eneebeera etya, olabe ki ekinaakyukamu. Mukwano gwange toddaawo kubeera nti nno teweefaako, weefeeko. Katonda ayamba yeeyambye. Simanyi gwe lwaki obeera teweefaako. Kabaani kaakano kakunyookeza. Buli omu amanyi akabaani weekawunya. Kyobola obubaani buno obusanga mu mizikiti, mu kyaki bubeeramu nga basembera. Wendaba omukatuli kyakateekako wali ng'asembera, musembera kanyooka. Ne mu kyaki saavisi okuggwa akabaani kano kabeera kolowooza lwaki kagoba ebintu bingi nnyo. Biri ne biba bizze nga bimazeeko kano akabaani kakola ki kabikakkanya. Ku 0704737114 07773639 ze namba z'essimu z'obayitako okubeera ng'ate otwebuuzaako mu ngeri emu oba endala. Ensonga z'omu kisenge mu kimanyizo tuzikolako bulungi nnyo eri abakyala n'abaami. Byonna bwe bimu kyoyagala okutwebuuzaako beera ng'otwebuuzaako, subscribinga, sharinga ate olikinga. Mbeera bulungi mwera.